Olunaku lw'eggulo ku mawulire gaffe twakulaze omuliro ogwasaanyizaawo amaduuka agatunda entebe n'ebyalaani ku basuubuzi abakolera Makerere-Kavule mu zooni ya Triangle ne gusaanyaawo ebintu bya bukadde. Kyasannyalaza entambula ku luguudo luno oluvannyuma lwa poliisi okuluggala okugulinnya ku nfeete. Abantu abakolera mu kitundu obwedda buli omu atankana ku bwavudde. Leso wawera jamu kya amayumba bakoleki kwa mulesi n'atandika okwokya mwabadde ayokera mubadde mu siponji tugenda okwekanga omuliro nga gukutte ne tutaakiriza be tutaakiriza kati omuliro ogwo gulina okuba ku masannyalaze oguli nga sipaati kati omuliro guvudde. Tuzeeyo ku makya okulaba embeera bweri. Tusanze abasuubuzi bakyali mu kiyongobero olw'ebintu byabwe ebyasaanyeewo nga n'ekifo kyonna poliisi yakyebunguludde okusobola okunoonyereza ng'ebadde tekkiriza muntu yenna kuyingiramu. Amu ku bantu abafiiriddwa ebintu byabwe betwogeddeko nabo nejje buli kati bakyatenda omuliro guno ku ngeri gye gwabaluseemu obutabalekera kantu konna. Onoonya kyozzaako nga tekirabika twakaabya amaziga g'ekisajja gava wala naye twakaabya amaziga. Tufiiriddwa ebintu bingi nnyo mbadde n'abantu benkozesa munaana ebyalaani munaana ebinene byonna byayidde. Balaajanidde Pulezidenti Museveni abadduukire n'obuyambi bw'ebigata biraze basobole okuzzaayo emmaali yaabwe nti kuba abamu balina zirooni ezibatuddemu. Batubanja tulina zirooni ne kati ssaawa zino onoonyaawo okudda nga tewalabika. Namukulembeze w'eggwanga batuyambe batudduukire batuddemu batukkirize tuzimbe wano kubanga bwe tutazimba wano tetulina walala bwe tugenda kukolera. Tuyambe Honorable Nabbanja, tuyambe Sipiika, tuyambe. Ssentebe w'ekitundu Moses Kigozi ategeezza nti omuliro we gwabeereddewo teyabadde mu kitundu. Olunaku olugulu lwabadde bwakedde bulungi ne nva wano ssaawa 4 ne ŋŋenda ku byange eyo mu kyalo ne bankubira nti wano wayidde essaawa nga 12 ez'akawunguzi. Bagamba ekifo kyonna kyayidde dda. Agamba nti wakola butaweera okulaba ng'abantu be bafuna obuyambi. Gavumenti nandisabye okubadduukirira kinoomu kubanga abakola bizinensi bakolera buli omu akola bizinensi ye. Waliwo ekigambibwa nti ababadde bookya ebyuma mu kifo ekyo oba ku kizimbe ekyo kyennyini be bavuddeko obuzibu buno. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ekigendo ekyokuba nti tukwata Weldon agambibwa okuba nti essaawa zinaliira ku nsiko. David Tamale yakusakidde gweno ku Bukedde TV.